Mukama yebazibwe basebo ne banyabo mbalamusizzaako nnyo. Programu yaffe Church Before Church, nze mukwano go John the Preacher, ntuuse nate n'amakya gano agaleero. Ndi musanyufu nnyo weekend eno we twagimaliddeko nga ndi musanyufu bya kitalo. Bwe nalabye omuyimbi Palaso ng'ali ew'omusumba Kiganda ng'amwatuza obulokozi. Weebale nnyo omusumba Kiganda okukulemberamu muganda waffe oyo okumuleeta eri Yesu Kristo Mukama waffe. Watuggyeko ekiswala ekinene ekibadde ku kanisa yaffe ng'abalokole. Ekkanisa yaffe ng'abalokole ennaku zino ebadde eswala buli lukya, kubanga abayimbi abo nga bwe batuuka okukola ebivvulu byabwe ekyewuunyisa nga obulango obusembayo ebivvulu byabwe bibeere by'amaanyi babukubira kuzimu ku makanisa gaffe ag'abalokole. Era ng'ekibaleese si kirala nkyemmanyi bulungi nga n'abaaniriza mu mutima gwakimanyi nti bazze kukuba birango, bazze kuyita balokole bagende mu bivvulu byabwe. Era ne babawa ekituuti ne beefuula abazze okuyimba, ne beefuula abazze okusaba, naye nga bazze kukuba birango. Bayita balokole, bayita abaana ba Katonda babatwale mu bintu ebigenda okwonoona emmeeme zaabwe. Kibi abayimbi okujja mu kanisa? Kibi basereebu okujja mu kyaki? Si kibi, kirungi nnyo. Naye bwe bajja batuule wansi bawulire ekigambo kya Katonda, bawulire enjiri, so si bo kujja ate batuweereze. Teri batuweereza ki? Batuweereza ki? Bajje batuule wansi ng'abantu abalala bawulire enjiri. Kale oba basibwamu ekitiibwa basibwemu ekitiibwa nti gundi waali ne gundi azze okusaba, tubaseemu ekitiibwa kubanga Bayibuli egamba nti agwana ekitiibwa mukimuwe. Tubawe ekitiibwa bazze okusaba, naye si kujja ku kituuti kutuweereza na kutuyita mu bivvulu. Pasita ekindeese nzize wano onsabire ekivvulu kyange kitambule bulungi, ng'ekivvulu bagenda kweyambula, bagenda kunywerayo mwenge. Naffe ne tubawa platform nga naffe tukimanyi bulungi ekimuleesa azze kuba birango. Simanyi oba n'okusasula baba baasasudde, naye neebaza nnyo Mukama Katonda wa Isirayiri. Ku mulundi guno twalabye ku kintu eky'ekitiibwa omusajja n'ayimirira mu maaso wali ne bamwatuza obulokozi. Kati kisigadde kumusabira, kisigadde kumwagala, kisigadde kumubuulira amazima ga Katonda. Kubanga Bayibuli eyogera mu Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiriri lwa 3 n'olwokuna nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Baganda bange bannyinaze abali mu bifo byonna Katonda waakutadde. Katonda abantu baleese mu maaso go, Katonda abantu baleese okukuliraana. Katonda akutadde waawo osobole okubabuulira enjiri, kubanga abamu enjiri terina weebasanga. Tuleme kubeera bannanfuusi, oli naafa ne tutandika kugamba okusinziira omusajja ono bw'abadde omulungi ku kyalo, Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Nedda, njagala kubategeeza abantu abamu Katonda agenda kutubanja emyoyo gy'abantu. Abantu abamu nga gwe walina okumubuulira enjiri. Nina omusajja ansoomooza. Omusajja oyo mubuulizi wa njiri talina mikono, talina magulu. Nozoba mumumanyi mumweru. Talina mikono, talina magulu. Naye naakalaba mu byafaayo bye yaakaatuza bapulezidenti b'amawanga 2 obulokozi. Yaakaatuza 2 obulokozi. Naye ffe bwe tufuna omukisa ogugende wa Pulezidenti Museveni, tulowooza ku ssente ebiseera ebisinga obungi. Bwe tufuna omukisa ogusinkana nga Maama Fiina, tulowooza ku ssente. Tulowooze ku mmeeme z'abantu. Tulowooze ku mmeeme z'abantu abalina omukisa ogutuukira nga bakatikkiro abo. Tubabuulire enjiri, mwebala abakikola.
abalina omukisa ogusemberera abayimbi abo ab'amaanyi mubabuulire enjiri bategeere nti omuntu bw'abanga talokose ne bw'aba n'erinnya likoma ku nsi erinnya limu lyokka ery'amaanyi nga liri mu kitabo eky'obulamu. Olunaku lumu Mukama waffe Yesu abayigirizwa be bakuŋŋaana nga bazze basanyuka ne bamugamba Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo. Yesu n'abagamba baddayimooni okubawulira kireme okubasanyusa naye ekiba kibasanyusa kimu kyokka, erinnya lyammwe nga liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Kati ndi wano okutegeeza omwami n'omukyala, mpuliriza, omugagga n'omwavu, omuvubuka n'omuntu omukulu, omulenzi n'omuwala, erinnya lyo bwe liba teriri mu kitabo kya bulamu, njagala kutegeeza muganda wange ne bw'oba n'ebitiibwa ebyenkanawa, ebitiibwa byonna tugenda kubyeyambula nga bwe weeyambulamu olugoye, tubireke wano. Teriyo kye tugenda nakyo, teri kye tugenda nakyo. Baleme kulimbalimba, baleme kulowoozesa nti ebitiibwa, okuba n'abakuumi, okuba n'ebitiibwa, okuba n'erinnya, okuba ne ssente kirina we kikwataganira ku kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nedda, byonna tugenda kubyeyambula nga bwe weeyambula olugoye lwo ng'ogenda kwebaka n'oyambala night dress, bw'otyo bw'ogenda okweyambula omubiri guno oyambale ogutavunda. Tewali kigenda kuyamba ku lunaku lwa musango. Kimu kyokka, omuntu yekka akwagala y'oyo akubuulira nti Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Mikwano gyange, ekintu Katonda kye yatulekera, Mukama waffe Yesu kye yatulekera eky'amaanyi mu nsi, bakiyita kubuulira njiri. Matayo essuula eya 28 olunyiriri lwa 16. Naye abayigirizwa 11 ne bagenda e Ggaliraaya ku lusozi Yesu gye yabalagira. Bwe baamulaba ne bamusinza. Owulidde, basinza ani? Yesu. Ne bamusinza, naye abalala ne babuusabuusa. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Laba nze ndi. Kati bassebo ne bannyabo, oba oyina ssente oba toyina ssente, oba wazimba ekizimbe oba tewazimba kizimbe, ne bw'oliva mu nsi nga towasiza, ne bw'oliva mu nsi nga tofumbiddwa, ne bw'oliva mu nsi nga tobadde na linnya naye ng'owangudde emyoyo, ekyo kimala. Ebintu byonna tugenda kubireka wano ku nsi. Byonna. Tewali kye tugenda nakyo. Bitiibwa, bakyala, baana, mayumba, mataka, mafaamu, nte, motoka, bizimbe, biki, byonna tugenda kubireka wano. Kimu kyokka ky'ogenda ogenda nakyo. Gwe yalokoka ogenda ne Kristo munda mu ggwe. Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe yagenda okuyamba okuyingira obwakabaka. Gwabuulidde enjiri, emyoyo gino gy'obuulidde enjiri, Bayibuli eyogera n'egamba mu kitabo kya Danyeri nti n'abo abaakyusa abangi bagenda kwakaayakana ng'emmunyeenye. Tewaliiwo kirala kigenda kuyamba, tewaliiwo kirala Katonda kyagenda kukubuuza, tewaliiwo kirala. Ensi ereme kutumazaamu na kutulowoozesa nti omuntu bw'aba n'ebingi obwo bwe bugagga bwe bulamu. Yesu agamba mu kitabo ky'Okubikkulirwa, mwogera nga muli bagagga naye muli baavu. Lwaki? Kubanga tebaayina Katonda mu mitima gyabwe. N'olwekyo owooluganda, kola kyonna ekisoboka, buulira enjiri nga bw'osobola. Bw'oba tosobola kugyogera na bigambo, waakiri giwandiike. Bw'oba tosobola kugiwandiika, waakiri giwagire. Wagira ababuulizi b'enjiri, teeka ssente zo mu njiri. Tutadde ssente mu kuzimba ebizimbe, tutadde ssente mu bintu eby'enjawulo, mu buweereza, ne tunyiriza amakanisa. Naye bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza si bibi, naye ekisinga obukulu tuteeke ssente mu myoyo. Beera investor nga ssente zo oziteeka mu kuwangula emyoyo. Teeka ssente mu kuwangula emyoyo. Gulira ababuulizi b'enjiri obuzindaalo, gulira ababuulizi b'enjiri ebikozesebwa.
Bassebo ne banyabo, billions of money zetuteeka mu kugula amataka g'amakanisa, zetuteeka abamu ne batagagula na gagula. Sente ezo singa tusobola okugula emizindaalo gy'ababulizi b'enjiri ne waba enjiri mu buli kafo konna, Katonda kyasinga okwagala, kyasinga okutubanja. Ogwo gwe mulimu omunene Mukama waffe gwe yatulekera. Ogwo gwe mulimu omunene. Njagala ekkanisa mulowooze ku ekyo. Waliwo ekkanisa ezimu nga mmwe temubuuliranga nako njiri, temubuulira ddowa tuddowa, temulina mwatuula. Mwe mulowooza ku kkanisa yammwe, obutebe bwonna bwe mwagula bwaggwawo, ekyo kimala. Kati be muzaala, abaana abazaalibwa be bakulira muli, ekyo Katonda si kyayagala. Ayagala tufulume ebweru, tubuulire enjiri, kubanga ogwo gwe mulimu omunene Mukama waffe gwe yatulekera. Emirembe gibeere nammwe, mbagiriza saavisi ennungi, nze mukwano gwo John.